The national budget is out, but what does it really mean for your business, your wallet, and your future? This budget month, Next Media puts you at the center of the conversation with TV talk shows, radio, social media reels, and business spotlights. Banks, SMEs, and NGOs don't just react. Be part of the story. Book your space today. Partner with Next Media and reach millions. Byolina okukola obeere steady. Kozesa pin enzibu okujingirira kikalubirire abafere. Weewale pin ennyangu okuteeba okugeza M234 431 oba 2468. N'ekisumuluzo ekiggula essimu yo londa kizibu ddala osobola okutabula ennyukuta ennamba n'obubonero. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. You want to watch your content, your kids are back from the holiday, but Embera is not so good. Just DSTV ekwanjulira ka wiiki akabuli omu kati osobola okusasula DSTV buli wiiki n'onyumirwa shows zo ezisinga okukyamula okumala ennaku 7 ku nnusu 15 zokka. Mwattu obinyumirwa wonna weoyagalidde. DSTV ensibuko y'ebisanyusa. DSTV Uganda erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. MTN Momo ekuleetedde investor nga yenkola eyeesigika okusobozesa okukozesa ssente zo okukolera. Bakasitoma basobola okuyinvestinga okutandikira ddala ku 10, okwefunira amagoba ga buli lunaku, ate n'okugyayo ssente zaabwe ze beeterekedde akadde konna we bazaagalira. Goberera emitendera gino, nyiga *165#, londako namba 7, investor and insure, zaako namba 1, invest with Momo, londako 1, investor, yingizaamu pini yo okusumulula amaanyi ga investor. MTN nga tuli wamu tewali kitulema. Tata Jona, Landi Road yarawuna atukedde yakonkona. Hey. Tusawo okubeera mu dduka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola. Infotrust Property Consultants balina ettaka ku nguudo zonna n'ebibuga byonna era nga poloti zaabwe zitandikira ku miliyoni 3.5 ezitali za kyapa so nga ate ez'ekyapa zitandikira ku miliyoni 12 era nga bakkiriza n'enkola eya kibanja mpola. Infotrust basangibwa Ntinda Kwemesa Complex, Chiwatule Road, opposite Kampala Independent Hospital. Essimu 07 98 19 37 oba 0774 32 23 Infotrust for the humble beginners. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial *206# or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Here just searching, still deciding, what am I watching? We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! I'm at my business, enjoying success, nachusa address, all of our progress. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! That was to it. With what internet? 4K HD, non-stop action. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! Jerry Khan. With MTN. We are what? Unstoppable. With you and MTN together, our progress is unstoppable. We are what? Unstoppable. Eno
ye Salam TV. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abatulaba mwenna, abatu followinga, abatuuliriza namwe abatuagaliza ebirungi amatendo amajjuvu ga Allahu tabaraka taala nanyini matendo amajjuvu yekka eteriyo mutonzi mulala okujjako ye nanyini kuteekateeka nsi nga bwe yagiplaninga bweri fa'alu lima yurid akola nga bw'ayagadde la yus'alu amma yaf'alu tabuuzibwa ku ekyo ky'abaakoze ate nga ate ffe tujja kubeera nga tubuuzibwa. Tumusaba Allah tabaraka taala okubeera nga assa ebyingira n'emirembe bidde ku muddu we omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi ow'enkomero mu bannabbi etegenda kujjayo oluvannyuma lwe nabbi mulala yenna jaa bil bayinat yajja n'obulungamu wa diini alhaqi n'eddiini y'amazima. Si mulala ali emabega w'omuzinda kamera leero ye muganda wammwe mutabani wammwe Seeka Hassan Darisacha mutabani wa Desiranta ngandi wano olwaleero era okuddamu okubeera nti mbakunga era nga mbakubiriza okubeera nga tudduukira baganda baffe ab'ekatakwi ne mu byonna nsooka n'ensonga egamba nti barakallahu fikum mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala okusookera ddala gwena ne yakwata akalimiko n'obeera ng'okateeka mu TV n'ogamba nti nze wano sivaawo mu Salam TV nkulayira nga nkakasa nti eno TV yokka gy'ogenda okubeera nga ogyekwatako ebbanga linamala ng'ogyekutteko nkulayirira ejjana oba ogiyina mu ngalo. Katugamba tutya tukatuyongerayoko ku kifo ky'ejjanaayo kumanyi kyangu nnyo okuyingira ekibuga Kampala naye bangi nnyo ku bannaffe mu Kampala abasula ku nguudo. Kati gwe nsaba wezimbire ennyumba mu jjana ng'okola otya ng'ozimba omuzikiti gwe Katakwi, ng'ozimba boaholi ye Katakwi, ng'ozimba essomero lye Katakwi, ng'ozimba ennyumba ya imam eya Katakwi district mu Teso sub-region. Era we twogera olwaleero tulinawo oko kitubalagako era tulinawo oko kitukozeekozeewo oko biidhinillah okuva ku bwesige bwe mututaddemu okuva mu Ramanzan tuzze nga tulina bye tukola. Nsaba naawe ku luno ogambe nti nange leero kanfuuka ensonga okubeera nti Katakwi efuuka ensonga ekifo ekyeyagaza nga buli akituukamu agamba nti baali basiraamu baali basiraamu ku Salam TV abaafuuka ensonga okubeera nti Katakwi efaanana bweti. Nagamba nti Katakwi yeetaagisa emizikiti. Twatunuulira emizikiti gyayo nga mwana tubakuumerera bukomerezi butittiriri ne bateekawo tikuliiko yadde bulooka abamu baateekako bisoolisoli awalala bisanjasanja nga kitegeeza ki awo we batuula n'abeera nga basaala eswala. So mu mbeera eyo biidhinillah kwe kubeera nga tukubira omulanga ku 07776 ebeera 07776 44 42 07776 44 42 ne 07077 715 715 gikuddiramu 070 07 715 715 ye namba kw'oba oyitira okubeera nti oweereza ky'oba osobodde. Amannya geereeta geego gennyini aga Salam TV era agamanyikiddwa biidhinillah. Waliyo baganda baffe baba batalinze nga batandikiddewo n'ebifo nga situnagenda nnyo wala sooka otegeere ensonga gye tuliko. Ensonga gye tuliko ey'abaganda baffe ab'ekatakwi kitegeeza ki bwakyenkeera ku makya Salam TV omutima gwayo omuyambi n'omutima gwayo omugabi ne bafuluma mu bibuga Kampala ne babeera nga bagenda awatali esi ne babeera nga bagenda eyewala ne bagamba nti ekiseera tutandikeyoko ensonga emanyiddwa nga Katakwi okubeera nga tuteekayo emizikiti. Basiŋŋaana ku kyalo kyonna nga tekuliiko muzikiti okuleka omuzikiti oguli okumpi ennyo gwe muzikiti ogwali guseŋŋaanibwawa gwe muzikiti ogwali nga guli mu mayiro 24 okuva mu kyalo we baali. So ne basalawo okubeera nga Katakwi basalawo okubeera nga bateekayo omuzikiti. So nabakito mu mbeera eyo naawe tukusaba tetukikola ffeffeka wabula tukikola tuyita ku gwe maanyi gaffe. Bw'obaako ky'oteekako otaddeko omutwalo
otaddeko emitwalo 2 otaddeko 15,000 otaddeko emitwalo 5 otaddeyo emitwalo 3 ensawo ya seminti ogitugulidde ogambye nti nze bisimillah emitwalo 10 kangiseeyo nze alhamdulillah Allah byampadde byankoledde mu wiiki eno ai Allah tabaraka taala nkwebaza inshallah taala kino na kino so mu mbeera eyo kwe kubeera nti kino mu mbeera eyo kwe kubeera nti ojja kubeera nga otaddeko ettofaali ddene nnyo. Twebaza nnyo baganda baffe abazze babeeranga naffe ebbanga lyonna era nga ebbanga lyonna tutubadde nga tukola ki nga tubavaamu nga batuvaamu kitegeeza tulaba baganda baffe oluusi nga si basiraamu naye nga baga ti ensonga webanga ekwata ku humanity ensonga webanga ekwata ku buntu bulamu nange entaddeyo gye ntadde katikola bwoti kwata essimu yo eya MTN nyiga 07776 07776 44 42 njiddamu 07776 44 42 enamba eyo ejja kusaba amount gy'oteekamu bw'oba oteekamu sente sooka ozeetegereze digits mukwano gwange Beatrice Kampiire nkakasa obadde toyagadde teekako 02 naye ogenza okunyiganga kuliko ennusu 5 byotuweereza webali nnyo webalire ddala naye abasinga obungi tuba twagala okuteekako ezisinga ku ezo naye olw'okubanga nti kye tugenda netunyiga obanga tupakuka netunyiga obanga twesuliddeyo gwa nagamba n'owunzikange enniya kwoweereddeyo ate oluusi abamu tetuddamu na kumanya oluusi otuma mwana oluusi okola otya naye nga weetegereze oluvannyuma osome ekigambo bisimillah bw'obeera Beatrice mukwano gwange nga toli musiraamu gamba nti ndiwaddeyo mu linnya lya Katonda bw'omalirizaawo kwegayiridde sabirako edduwa gy'oyagala omupangisa ali eyo wokwatira omutwalo nogati ai Katonda wange omutwalo guguno nguwaddeyo ku Salamu TV Salamu Charity gugende mu bantu b'ekatakwi ng'oyogera ekigambo kigati ai Allah nzimbye ennyumba yo ku nsi nange nzimbire ennyumba ku nsi kubanga Allah si mulyazaamaanya fi dunya wal akhirah eddwa gye tusome egamba rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan nga kitegeeza nti ku duniya saba birungi byereere ne ku akhira osabe birungi byereere kitegeeza Katonda akuwe birungi ku duniya akuwe n'ebirungi ku akhira naye Allah yatugamba mu Quran n'agamba lan tanaalul birra temugenda kufuna bye mwetaaga hatta okutuusa lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun okutuusa nga muwaddeyo nammwe bye musinga okwetaaga bakiyita kwerekereza basahaba berekereza olwerekereza walau kana bihi khaswaswa newankwadde nga kiberekereza nga be bali basinga okyetaaga swaba n'agenda n'agamba swaba munne nti ki abakyala baabo nina bana abakyala baabo nina basatu kati londamu gw'oyagala so si nkulondeddeko ono wabula londamu gw'oyagala ogenda kuyita ku 0701 715 715 otuweereze kyosobodde 0707 715 715 oba si kyo ojja kuyita ku Airtel Money awo ojja kunyiga star 108 5 star 9 hashi ejja kusaba merchant code eyo onyigemu 43 42 9 9 oluvannyuma obeere ng'onyigamu essente z'otaddemu kugambye essente zino ziteekeko ne zeetegereze bangi nnyo twagala teekako 0 ne tuwunzika nga tutaddeko 0 kati nga mwannyina nze Nambooze Hafswa kakasa 1000 lw'otuwadde enniya ebadde ya mutwalo lwetegereze bw'omaliriza soma ekigambo bisimillah ng'omaze okwetegereza sindika bw'osindika teekamu reference payment geemanyago oluvannyuma oteekemu pini owanike emikono otusabe Allah kyoyagala wallahi Allah tabaraka taala atukakasa n'atugamba nti omuntu bw'awaayo emmaali ye tekendeera buli lw'okwata omutwalo
wokwata ebiri nga mwanyina nze Hawula Salma n'okwata emitwalo ebiri n'ogiteekayo kitegeeza ki? Hawula Salma emitwalo egy'ebiri Allah tabaaraka wa taala agikubisizaamu. Ekyokubiri emaali yo n'agikuumira. Ekyokusatu n'agitukuza. Asooka n'agitukuza manya n'agikuumira then n'agiyinjiwaza. Bamalayika bakusabira ku dduwa ne bagatayi Allah saasira omukulu amanyiddwa nga Teera yasookedde ddala yatuwadde 2500. Saasira Sulaimaani Mwanje yatuwadde nusu 2000. Saasira Beatrice Kampiire twakwakira oyo natuwe nusu 5. Namboze Hafswa natuwe nusu 1000 lulambirira. Musa Sentamu natuwe 2023. Then Hawula Salma nabeeranga yasinze sofa kube twakafunako ne nusu emitwalo 2. So kati ngamba ntya kyengamba kyekye nte gwe wenna ali eyo kwata kyokutte for our brothers and sisters who are at home but you don't understand what we are talking about because we don't know Luganda. This is what we are saying. We are helping people of Katakwi. Katakwi is found in Soroti, Teso region there. After Soroti, Katakwi is there. That is the Teso sub-region. There are people who are in the villages and the nearest mosque to them is 24 kilometers from where they reside. So, Salam TV, its heart of charity, of helping, it went to these people and Alhamdulillah, they saw a need of starting up mosques, building up mosques. From there, they said, no, let us go back. Since Ramadan, we are collecting the same thing. And Alhamdulillah, the boreholes are done, some of them, and some of the mosques is also in building. So, what am I saying? Please help us with your MTN 0776. You may use MTN 0776 44 42 20. As you see it on the screen down there, I said 0776 44 42 20 and then 0707 715 715. It's Airtel. I'm repeating 0707 715 715. You may use the Airtel money. You're going to type *185*9 hash. Then you enter the merchant ID 43 42 98 and 9. Then from there it will request the amount you're putting. I'm requesting you kindly, before you send in anything, first look keenly. Because majority of our brothers are here, we may wish to have given in 5,000, like my sister Beatrice Kampire may have wished to pay 5,000, to contribute 5,000, but the money that we are seeing is only 500, which is okay. Barakallahu fikum. Then you may look at our brother. He has sent in 2,000 instead of how much? Instead of 1,000. So it's all 10,000 or 20,000. So we are requesting for any amount: 20,000, 10,000, 30,000, 50,000, or any amount. Even 100,000, even $1 million, because this project needs to build 6 mosques and almost 20 boreholes for these people to attain clean water for drinking. When you look at the pictures, I don't know if the producer can send us some pictures, but when you look at the pictures, they are so alarming. Look at the mosques our brothers and sisters are praying in. Even you can't get khushu', you can't be contented. Is it contented when you are in Salah? Because Salah needs a khushu'. You have to be contented. You have to be well so that you pray. But our brothers, when it rains, they can't pray. When it's too windy, they can't pray. When dust comes, they can't pray because they don't even have a single iron sheet to put up on the roofing. They are just trees. They are just poles which were put. So that's what we are
calling our brothers and sisters to come in. Thank you, Mr. Masibo Shakira, tusanso kuraba atwade 12 ne Emma Wanyenya nina tuwe 12 nakamanya Rehema mwanyinanze nina atuwe nusu omutwalo bannanga abakyala twerwaneko kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba tibwe yalinga ali mu muliro ng'alambula omuliro yalaba abakyala nga bebasinga obungi. Lwaki? Abakyala balina ensonga nyingi. Abakyala balina ensonga nyingi ezibaleetera okubeera nga baseerera ebbanga ddene. Ebisumuluzo by'essanyu be babirina. Abakyala obutonde bwabwe Allahu tabaraka taala yabasaasira. Abakyala obatunulira akaloboozi kaabwe Allah masha Allah so gye bakoma okubeera abattractinga nnyo nnyo abasajja ne babeera nga babakolako ebyensonyi naddala obwenzi. So abakyala benda nnyo yadde abaami be bateeka ssente mu kwenda naye ate abakyala mwana wattu akasonga be bakasingamu olw'ensonga nti abakyala be beeteeka ku kkubo, abakyala be bakola batya. So ensonga ezo nnyingi nnyo bwe ndaba abakyala nga bali mu kuyiwa akasente wano bagamba nti Allah nsonyiwa. Wallahi olulimi lw'abakyala luwewufu nnyo 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 mu kuyomba, mu kugeya, mu kuwemula, mu kuwaayiriza, mu kulimba. Abakyala balimba, abakyala bageya. Naffe abasajja tulimba nnyo ate ndowooza ffe tusinga naye ate ku bakyala olw'okubanga nti ennamba y'abakyala yesinga obunene. Mashallahu taala weesiŋŋaana nga abakyala era be bagenda okubeera nga ennamba olwokuba nti abakyala basinga obungi. Ntegera bulungi era bagenda okusinga okuyingira omuliro. Muganda wange Matovu Muhammad wetegereza akasente k'otuwadde wandibange enniya k'otuweeredde ya 15 naye ndabako ennusu 5 which is okay. Bw'oba otuwadde 5 barakallahu fikum saba Allah abeerenga akusasula mu kyosinga okwetaaga. Ajuma Seruwo atuwaddeyo omutwalo barakallahu fikum. Muhammadi Kabajja n'atuwa omutwalo ne Abudu Nsamba n'atuwa omutwalo. Ibrahima Mulajo damu wetegereze message gy'otuweereza. So ndigamba ntya nti tuli mu kuyambako. Tuko na wenzake ambaye hawajui Kiganda ima Kiingereza ima lugha zingine. Sasa naomba tunasaidia watu wa Katakwi. Kwa sababu nafikiri watu wa Katakwi wanatoka pale za Soroti, sehemu za Soroti, wale mnaongea Kiswahili sana. Yes, tunawashukuru ambaye wametueleza hapa pesa, lakini naomba tusaidiane. Tusaidie watu wa Katakwi, tujenge msikiti, wapate maji nzuri ya borehole, wapate mashuleni mazuri na kila kitu ambaye nawezesha kuishi mazuri kama unaishi inshallah taala. Sasa utashika simu yako, utapitia kwa MTN 0776 44 42 20. Narudia 0776 44 42 20 na Airtel pia 0707 715 na 715. Ikueleza pesa zako, tutaangalia hapa, tutakusoma, tutakupa dua inshallah taala. Tunaomba watu wa Katakwi wapate msikiti nzuri. Ukiangalia hizo msikiti utalia. Hiyo ni hali yao ni mbaya wallahi. Ukiangalia watu ambaye maji wanakunywa, ng'ombe zinakunywa, ng'ombe zinakojoa humu, wanaosha hizi magari, wanaosha bodaboda, hiyo mtu lakini hiyo maji ni wanafanyisha lakini si nzuri. Tunataka tuwajengee boreholes kama 20. Hizo boreholes kama 20 zitawezesha kupata maji nzuri ya kunywa, ya kuoga, ya kufanisha wuzu. Alhamdulillah. Sasa tunaangalia kwa pesa ambayo kwa pesa mzempatia tunajenga vitu
vitu alhamdulillah inshallah taala. So nebaza baganda bange mama wange Salama Nafula atuwadde omutwalo gumu mu 1000 ne Hadija Namiro ne natuwa ennusu omutwalo gumu mu 1000 ate Abdu Nsamba natwongera ennusu 1000 awamu ne muganda wange Muhammad Matovu yatuwadde ennusu 5. Ndoza katugendeko ku kavidi yako tulabe ku baganda bafabo inshallah taala nga bafuna boa horo amazzi amayonjo inshallah taala biidhnillah. Kadde wafe Alhaji Abdul Karim Kalisa Kura Salam Charity yali agulawo boa hole esokedde jetwa koze Salam Charity alhamdulillah eranga abantu kati bali mu kusena amazzi amayonjo alhamdulillah. So tugenze tutambuze ebintu biidhnillah kitegeeza twesigilillah tujja kukola emirimu ejo emituufu egiteekeddwa okukolebwa twesiga alhamdulillah era tugulawo abantu ne bafuna amazzi ga boa hole amalungi bakyala bawo basanyufu bali kutwala amazzi baganywerawo wennyini. So naye weetabe mu lugendo lwaffe olulungi olugendo mashallah olugendo tuleetera okubeera nga atukola tutya tutuusa obuweereza obulungi ku bantu baffe nga tubafunira boa hole, abantu baffe nga tubazimbira emizikiti, abantu baffe nga tubazimbira tubazimbira emizikiti awamu n'amasomero kituyambeko okubeera nti mashallah taala nabo babeera mu bulamu obweyagaza nga ffe betuli. Muzulaika Nabbale onsanyusa okukula maama atuwaddeyo omutwalo gumu mu 1000. Gwe wena ali eyo ng'osobola okutubeera ng'otulaba inshallah taala mu session yaffe eddako tugenda kubeera nga tukomawo n'ekyokwegiriza kyaffe kiswa yaffe ey'olwaleero naye nga inshallah taala tuwunzika nebaza baganda baffe bano bonna abatuwadde. Twasoose ne muganda ffe Tere yatuwadde 2500 nekuddako Sulaiman Mwanje yatuwadde 2000 nekuddako Beatrice Kampire yatuwadde ennusu 5 Namboze Hasfa natuwa ennusu 1000 lulambirira. Then muganda wange Musa Sentamu natuwa 2300 ate oluvannyuma nakama 2300 Haula Salma naberanga atuwa ennusu emitwalo 2 nakamanya Rehema natuwa omutwalo gumu mu 1000 Emma Wanyenya natuwa 2000 then Masibo Shakira naberanga atuwa 2000 naye netugenda ku muntu ayatuweereza through Airtel Money natuwayo ennusu lwade 1000 Juma Seruwo natuwa omutwalo Muhammad Kabajja natuwa naye omutwalo then Abdu Nsamba yatuwadde omutwalo Muhammad Matov natuwa 5 ne Ibrahim Lajo natuwa ennusu 5 Namiro Hadija natuwa ennusu omutwalo gumu mu 1000 awamu ne Salman Nafula natuwa ennusu omutwalo gumu mu 1000 ne Zulaika Nabbale omutwalo gumu mu 1000. Nsaba nga ngendako mu short break nga tugendako mu break alhamdulillah. Ogenda yita ku 0776 4 4 2 ne 070 715 715 ze namba kobo oyitira okudduukira baganda baffe ab'Ekatakwi mu mbeera ya alhamdulillah. Ndowooza tugendeko mu short break oba kamange simanyi oba gyeri naye bateriyo tugende maaso biidhnillah. Kale katugendeko mu short break biidhnillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno ye Salam TV. Mu nseera y'emitimbagano si buli kyolaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss ye kakuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss weebuuze noonyereza okakase. Ffenna awamu tulwanyise amawulire amafu. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Final. Go TV. This is too big.
the Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. GoTV, love it. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna. MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Ngasasula bitundu nendeta nensasulako nasigala nga babanja natuka okuwumula nga tannamalayo banankisa bibadde byangu nemwebale nnyo mwebalira mpulira ng'essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalira kula nga nze muwanguzi nakkonde nnooku. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You are now entered a draw to win school fees for your child for a whole year. Two of the most decorated clubs in English football. It is always a big deal with these. And Garnacho! That is of the very high. Stream all 380 matches for just 15,200 shillings on Showmax Premier League. Visit showmax.com to get started. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you can buy the smartphone Get the new Kabode Super smartphone and enjoy 16 GB free. Start with a deposit of only 45,000 Uganda shillings and pay the rest mpora in daily installments of less than 1K. You can also make weekly and monthly installments. Together, our vibes are unstoppable. Terms and conditions apply. MTN. MTN is regulated by Uganda Communications Commission. Tukomyewo baganda bange mwebale nnyo mwebalire ddala era mukoze omulimu gwa ttendo ottabeereddewo ninga okyakola kyamaanyi nnyo gwena twekuumiddeko ku radio ku TV yo ey'obusiraamu emanyiddwa nga Salam TV. Ekigambo Salam eri baganda yaffe ba Ruth ne Rosette ne Beatrice kitegeeza mirembe era ekigambo kino emirembe gye tukubiriza buli omu okubeera nga agirina. Annange ensi tesobola ttambula okujjako ng'olina emirembe. Nabekito tubeeyanziza nnyo tubeeyanze egenzeramu bakoowola ku 07776 44 42 njiddamu 07776 44 42 ne 0700715 ze namba k'oboyitira nga woogiraba wansi awo tuyambe ku bantu b'e Katakwi. Mariam Wagaba Nakirijja nsanyusa okukolaba maama otuwadde omutwalo ogujjudde awamu ne Kasfa Nagasha atuwadde ennusu 10. Now ekyokwegiriza kyaffe ky'olwaleero tukijja ku kalifa w'obusiraamu ow'okuna amanyiddwa nga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, naye ekyafaayo kino kyaliwo nga ki? Ekyafaayo kino kyaliwo nga tanafuuka kalifa. Ali ibn Abi Talib yawasa muwala wa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam amanyiddwa nga Fatimati Zahra, n'amuwa dirhamu zaali 30 ng'amahari. Ali ibn Abi Talib bw'amuwa dirham 30 ng'amahare yabeera nga akola ki? Nga ateeka amuzaalamu abaana ababiri, Hasani ne Hussein. Baali baavu nga w'omanyi obwavu, naye mu kubeera obwavu Ali ibn Abi Talib
lumu akomawo ewaka nasiŋŋaana abaana nga enjala ebaluma bakaaba. Enjala ng'ebaluma nnyo nga bakaaba. Ali bun Abi Twalib n'abuuza Fatuma ti Zahra nti ofunyeewo ku kyakulya ky'oliisa abaana nga bakaaba nnyo. N'agamba nange mbadde nninda ggwe mbeeko kye ndaba oba ky'oleese mpa abaana. N'amugamba nti kaŋŋende njiye ng'omusajja. Ali bun Abi Twalib nga mwavu muzibu nnyo nga talinayo yadde essuubi yagenda ku muzikiti. Naye bw'atuuka ku muzikiti n'afuna ensonyi okugamba mukulu we Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti bazzukulu bo be nazaala mu mwana wo Fatuma enjala ebaluma bakaaba. Yawulira ensonyi. Bw'afuna ensonyi n'atambula n'agenda mu katale nga talina yadde. Naye bw'atuuka mu katale engeri gyali Ali bun Abi Twalib yasalawo ayiye ng'omusajja. N'agenda ew'omusajja yali atunda endogoyi. N'amugamba nti endogoyi eno ogitunda sente mmeka? Olwo atandise okuyiiya naye nga talinaamu yadde ennusu emu bweti, yadde dirhamu emu bweti. Omusajja n'amutunuulira n'ambuuza gwani. N'amugamba nze Ali bun Abi Twalib. N'ambuuza gwe muganda wa Muhammad? N'amugamba ti sallallahu alaihi wasallam. N'amugamba ti sente olina mmeka? N'amugamba ti nze mbuulira endogoyi yo ya mmeka? N'amugamba ti eno endogoyi njitunda dirhamu 600. Katukize muza Uganda dirhamu emu ezitowa ennusu 10 olwe Uganda. Dirhamu 600 kitegeeza aba endogoyi ali mu bukadde mitwalo nga 6 awo. Naye kyenjagaddemu kye kino dirhamu 600 nga Ali talinaamu yadde n'akamu, yadde dirhamu emu bweti. Munnange ku dirhamu 600 nga talinaako yadde n'amugamba nti onsalirako. N'amugamba nti wemba wakusalirako nnyo ngenda kukoma ku dirhamu 550. Dirhamu 550 nti ye bwemba n'amugamba nti tosobola kukendeezaakaawo. N'amugamba nti ekituufu kiri nti eyo dirhamu ogiraba endogoyi eyo nti ye njikoma dirhamu 5 sisusaawo. Ali bun Abi Twalib n'amugamba nti ku dirhamu 5 nti inze siina yadde olw'ataano nina abasajja benkakasa nga bagenda tuwa sente ezisingako okwo, wabula ebitaano byo bwe mbikuwa ze bannyongerako zibazange nti n'amugamba bagenda kwongerako dirhamu nga mmeka? N'agamba nti era bajja kunnyongerako dirhamu nga 10 nange ngenda gigamba dirhamu 600. Mwana wattu Ali bun Abi Twalib radiyallahu anhu omusajja n'amugamba nti kuba ekikopo, n'atandika okuyimba endogoyi. Ali bun Abi Twalib n'ayimba endogoyi, n'ayimba naye ng'alina essuubi nti waliwo abasajja baŋŋaŋŋa abalina okugula endogoyi eno. Mwana wattu Ali bun Abi Twalib kyeneerabiddemu kitono nnyo. Katuddeyo katono nnyo munansonyiwa mu kyafaayo kino. Ali bun Abi Twalib wagenda ku muzikiti yaswala okugamba baawe, yagamba mukulu we Muhammad nti abaana ewaka enjala ebaluma, n'asalawo n'akomawo ewaka. Fatuma Zahra bw'alaba baawe ng'akomyewo ng'alinga lonsa, Fatuma yagenda ku sente ze ezaasigala ez'amahare n'ajjayo dirhamu 10 n'aziwa. N'aziwa Ali bun Abi Twalib. Ali bun Abi Twalib n'agenda ne dirhamu ezo 10 ayeyeze abaana ekyokulya. Aba yakatuuka mu katale bw'ati, Mungu n'amugerera n'asiŋŋaana omwetaavu nga yeetaaga sente naye nga yeetaaga dirhamu 10 zennyini ze yali amuwadde. Dirhamu 10 zennyini Fatuma ze yali amuwadde. Ali bun Abi Twalib olw'omutima omugabi n'akwata dirhamu zonna 10 n'aziwa omusajja, kati n'asigalirawo. Amagezi gagenda okudda nga tasiga kyokka nga bamutumye ebintu mu katale. Ali bun Abi Twalib n'agenda ku ndogoyi, kiringanga banakutuma omugaati mu dduuka n'ogenda we batunda emmotoka nga tolinaamu yadde
mugati gwa mutwalo ogenze ku motoka ya bukadde mukaaga gy'onoogiramuza ali kye yakola. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu aba ali ku ndogo tuzzeeyo ku ndogoyi bagimuwadde akuba ekikopo n'akuba ekikopo aba ali awo Umar ibn Khattab n'ayingira akatale nagati alhamdulillah onaze n'akuba Umar ekikopo tendogo yeno lelelele aha endogo yeno ndiye yammeka namugati endogo ya dirham 5 dirham lukaga manya nagamba nti sijikuwa kubana nange nine yange niye ngenda kuwa dirham mmeka dirham 5 ngalaba taita otafunako yadde nasalawo nagati kaninde omulala abali Uthman ibn Affan najja naye namukuba ekikopo namuliramu namusomeramu namukuba ekikopo naye nawunzikanga amugambye dirham 4 dirham 5 naddamu nakuba ekikopo nate nalinda abali Abdurrahman ibn Auf naye najja nga bonna basibira ku dirham 5 kati obudde buziba Abubakar Siddiq najja nagati ono ye ayina okumpa dirham zino lukaga nfuneko dirham 10 tukwaragana namugamba Ali ibn Abi Talib endogo ye dirham lukaga wajijjewa gwe ngankumanyi oli mwavu ani nagati kituufu kiri nti dirham zino sizirina naye endogo yisi yange ne nange ndi kwogera ntunde konsefiseeko then nziddize nagati ali ekituufu kiri nti onsanze sina sente naye kyensobola okukola endogo yeno nsobola ogigula dirham 407 imagine okuva ku lukaga n'agissa paka ku 407 nga ali tafunako wabula ate asigaza n'ebbanja lya dirham 3 abaana enjala ebaluma ali ayiiya ky'okufunira abaana obudde ne buziba omusajja namugamba nti obudde bungenzeeko naye endogo ye noogiraba nti ye gikwate ngenda gikulekera naye gwe sikwesiga naye gikwate ogitwale ewa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dirham ezo agenda kuwa dirham 6 dirham 6 kwatako dirham 10 zezizo naye dirham 5 oziweeyo eri obusiraamu zigasa obusiraamu nakwata endogo ye n'agitwala ewa Nabbi Muhammad sallama Nabbi sallama nayimirira ku magaribi nagaba swahaba nti bannange ani agula endogo yeeno endogo yiyange njagala dirham 6 baswahaba ne beesonda ne bafuna dirham 6 ne bajjako 10 ne bakiwa Ali ibn Abi Talib naye Ali ibn Abi Talib aba bamuwadde 10 kye 5 bisigadde malai ani Nabbi sallallahu alaihi wasallam omusajja gwe wasiŋŋaanye ku luggi gwe wawadde dirham 10 yakusabidde dduwa Allah akubise mu ssente ezo z'omuwadde 10 wamuwadde dirham 10 Allah nasaba Allah akuberenga kubisizaamu emirundi 10 yensonga lwati Allah tabaraka taala buli lwosaddaka sente zazikubisaamu emirundi 10 kyobala bwolina dirham 10 Fatuma alayhi salatu wassalam agenda okutunuuli aba akyali awo yavuddeko nadda abaana bakalye ne beebaka n'okwebaka agenda okulaba ekigaali ky'ebyokulya nga kikyama ewaka abuuza bannange nti omwami wange aliwa agati omwami wo atutumye ekigaali kino kijje eky'ebyokulya naye nga yasaddaaka eddirham 10 zokka. Nsaba Allah tabaraka taala aliyeyo gamba amina. Nsaba Allah tabaraka taala aliyeyo gamba amina. Nsaba Allah tabaraka taala aliyeyo yingira mu dduwa yaffe kwata essimu yo 0700 25 29 njiddamu 0700 25 29. Imamu wange Imamu Madini Kasubi nkutumiddekaawo inshallah taala mpereza aka message biidhinillah. Bannange mukama wange oyo mwogezi wa ku mikolo Imamu Madina Kasubi inshallah taala buli alina omukolo inaina oli wadde mbogenda wali ku Petro City wali opposite Petro City opposite omuzikiti oguli awo gwebuuza Imamu agenda okukolera omukolo omutali shiriki ate omukolo omutali mu mbeera ndala. Katulire ekigambo kino muganda wange agambye kwali ngutumiddeko nnyo biidhinillah. Nsaba Allah tabaraka taala
ampa abasiraamu n'abatali basiraamu 10 abasembayo. Abasiraamu n'abatali basiraamu 10 abasembayo. Tugale programu eno kuwambuza dakika 13. Mu buli dakika ai Allah mpaamu omuntu omu atuwaayo ennusu omutwalo, atuwaayo ennusu emitwalo 2, naye ai Allah nkusaba omukubisizeemu omutwalo ogwo emirundi 10. Ali ibn Abi Talib yasaddaka dirhamu 10, Allah namuwaamu dirhamu 10. Nkusaba ai Allah nga nkwegayirira buli atuwa Mungu muddizeewo oluddiza nga lw'amaanyi. Buli atuwa ai Allah muddizeewo oluddiza nga lw'amaanyi. Nkusaba ai Allah omukubisize mu ngeri gy'omugabiriramu. Buli atuwa omutwalo Mungu muddizeewo akakadde. Buli atuwa emitwalo 2 muddizeewo obukadde 2. Buli atuwa emitwalo 3 nga muganda ffe Azizi Nsubuga yeyeetisse olunaku lw'olwaleero yasinze kubanga Azizi Nsubuga ayitwadde emitwalo 3 amuddirira ye mukyala amanyiddwa ngaani eyatuwadde emitwalo 2 ya Rabbi yabaddaani. Allahu akbar. Abasinga obungi tuli mutwalo naye nga Azizi Nsubuga tuli waggulu. Omukyala amanyiddwa nga Haula Salma atuwadde emitwalo 2 kati ono yakyetisse. Ai Allah nkusaba Azizi Nsubuga atwadde nusu emitwalo 3 nkusaba Mungu tabarak taala omwemu emitwalo 3 emirundi 3 gye emitwalo 9 oba emitwalo 10. Ai Allah oli muyinza ku buli nsonga ate nsaba omukwizeemu emirundi 10 omwe emitwalo 3 biidhnillah. Kwata nusu omutwalo ogambe nti mu 10 lino kandibeemu, 10 lino kandibeemu eri abantu abagamba nti bismillah kanteeke wano kangatteko kino kambeere nga nange ku nsonga y'ekataku njiteekako. Ali ibn Abi Talib yasaddaakira omuntu omusajja omwetaavu dirhamu 10 ze yali alina n'aziwaayo. Bw'amala okuziwaayo mwana watu Allahu tabarak taala n'amuwamu dirhamu 10 ate n'abeera nga amukubisizaamu ejaali emulundi gumu n'amukubisizaamu emirundi 10. Buli ali wano ng'oli mupangisa naye ng'olina ennusu omutwalo nsaba ogutuwelilla. Bw'ogutuwalilla Allah tabaraka taala akusaasire ogwo omutwalo gw'otuwadde Allah ayisizooko okuzimbiramu ennyumba, okuwaamu poloti y'ettaka, okuwaamu ebirungi ebisinga. Tuva wano biidhnillah. Allah nsaba ateeke ebbaraka mu baana bo. Olina abaana abawala tikuliiko afumbirwa bonna bazaalira ku nzijja. Kwata omutwalo guno gumu olaajanire Allah wo gwati ya Allah guno nguwaddeyo lw'abaana bange. Hanifa change kiri wano, Shatra change kiri wano, Maimuna kiri wano, Rehema change kiri wano biidhnillah subhanahu ta'ala. Ai Allah omutwalo guno nguwaddeyo gugende katakwe naye nkusaba ontasize abaana bange bave ku lujja, kusaba ontasize abaana bange bafune emirimu, kusaba ontasize abaana bange abasoma bafune amagezi kubanga Allah tabarak taala huwa al-alim ye mumanyi wal muallimu ate yamanyisa allama al-insan ma lam ya'lam yamanyisa abantu ebyo kye batamanyi. So baganda bange tubeyanziza nnyo tubeyanzeege olunaku alwetikka ye Abdulaziz Nsubuga atuwadde emitwalo 3 ne kuddako omukyala amanyiddwa nga Haula Salma yatuwadde emitwalo 2. Lwaki toweebaza ku Allah wo lugati ya Rabbi nina omukyala nina abaana. Ai Allah omutwalo guguno gugende ku bantu beekatakwe bafune bowahola ennungi, gugende bantu beekatakwe bafune ebirungi biidhnillah subhanahu ta'ala nga bafune emizikiti emirungi. Man bana lillahi masjida bana Allahu baitan fil janna. Allah nawe abeera nga akuzimbire ennyumba mu jjana niye nsaba Allah agikuzimbire ku nsi ate agikuzimbire ne mu jjana. Muganda waffe Florence Kantayomba naye atuwadde nusu omutwalo gumu ayingidde mu mbali 10 bennasabidde. Ai Allah buli atuwe nusu omutwalo nkusaba ai Allah omuggyeko ssente entono omuteeke ku ssente ennene. Abadde alowoleza mu 03 nsaba omuteeke mu 04 omulinnyise ne ku 0 ey'okutaano. Ai Allah okisobola kubanga gwe mawanika gogabanga naye nga tokalira. Ani ali yagamba nti bismillah nze ndi mu dduwa y'abantu 10 ab'omutwalo 0 7 7 6 44 42 2 njiddamu 0 7 7 6 44 42 2 ne 0 7 0 7
715 715 nkiddamu 0707 715 715 eyo ye namba kuoba oyitira okubeera ng'otufuna inshallah otaala okuweerezako ekyoba osobodde. Ndi kusaba ayi Allah mpa abantu 10 naye abantu bano 10 naakafunawo 2. Aisha Nasaasira naye azze ayi Allah nsaba omukubisizeemu atuwadde omutwalo gumu, saba Mungu omufuuliremu akakadde atuwadde omutwalo gumu, saba Mungu omuyinjiwalize ebyo by'omuwa bye wamuwandiikako ayi Allah nsaba omujje mu lisiti yaabo wateekako okubonaabona Mungu omuteeke mu bantu abeesiima abanaabeera n'essanyu buli kaseera. Omuntu owokusatu ali kujja njagala abantu 10 mu ddakiika zaffe ezisembayo. Aisha Nagawanjuba naye ayingidde mu dduwa yaffe y'abantu 10. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira. Ow'emitwalo 5 sinna kuggalira ayi Allah nsaba kukubisiza gibadde emitwalo 5 gifuuka obukadde 5. ayi Allah nkusaba atuwa emitwalo 2 zifuuka obukadde 2. ffe zaffe sizakufuusa nti teekaawo sente zigenda kufuuka nannyini mawanika Allah gwe tusaba n'azikuleetera. Amina Nakibuule naye atuwadde omutwalo ebula abantu 6. Allahu akbar ayi Allah abantu bano nkusaba obagobeko obusente obutono mu bulamu bwabwe ne mu pulaani zaabwe. ayi Allah wabeera mukozi nga bamusasula sente ezi nga ziri mu 0.4 saba Mungu omugjeyo omuteeke mu 0.5. bwe ziba nga afuna omusaala gwa 0.5 saba Mungu omugjeyo omuteeke mu 0.6. ayi Allah bwe ziba nga 0 ziri mu 6 kisoboka Mungu kuggwe kisobokera ddala. Allahu akbar Allahu akbar. Aisha Nagawa asaba Allah amuwe ennyumba. Mungu nsaba agikuwe. Mungu nsaba akuterewa amakubo gonna. Mungu nsaba akuzimbire kubanga yenna nnyini kuzimba amawanika ag'amaanyi. Bannange buli alina omulwadde mu ddwaliro muweereyo omutwalo. Muweereyo omutwalo. Nva kusiŋŋana mukwano gwange Yusuf akola mu Cancer Institute. Yusuf mashallah taala nannyumiza nanga seeka. Ekirwadde kya kansa kiri expensive naye Allah asaasira abantu bakijjanjabira emyaka 3 consecutively ng'ofunye akiyise sakoma ng'ofunye sakoma si lipoma sakoma naye emyaka egi naye sente z'oteekamu zimala okuzimba ennyumba oba zigula emmotoka bwaŋŋambye. Kitegeeza ki? ayi Allah nsaba Aisha Nagawa ow'enkima munnange nze Ssentongo Allah akuwa ennyumba. Nsaba Allah ompeeyo abantu 6 buli atuwa ennusu omutwalo. ayi Allah nkusaba omukubisizeemu omutwalo gwe afune akakadde. Kisoboka ku Allah tabaraka taala ebyo bintu byangungu ku ye. Elias tumwesije aye musajja gwe twakafuna asoose bali babadde bakyala Florence yasoose ne kuddako Aisha Nasaasira wa mutwalo ne kuddako Aisha Nagawa oyagala Allah muzimbira nyumba muganda waffe Elias tumwesije gwate weetaaga ki? ayi Allah nsaba akumalire okusinga ne kuddwa gy'omuwadde. Mbuzaayo abantu 5 bantu 5 bayingire mu dduwa yaffe Halima Nabuufu ayi Allah nsaba kukubisize mu nkubisa. ayi Allah abantu bano bawaayo sibakobe basinga obungi ne ayi Allah Allahumma ruzukuhum ayi Allah bagabirire min haythi la yahtasibu mu ngeri gye batasuubira gye batakkiriza nga ne banaababuuza sente mwazijjawa nga tebamanyi wabula nga bakakasa nti bw'okwata omutwalo n'oguwa abasalaamu charity abo ne bagutwala ekatakwe. Allahu akbar. Mungu asumulula 1 2 3 4 5 6. Halima Nabuufu ono nnaaba maama wange ow'olugave nga nsanyusa okulaba. Halima Nabuufu weebale kutuwa omutwalo mulamba ani omulala atuwa omutwalo. Mbuza abantu 4 program tugigale nedduwa ey'amaanyi edduwa mankubula edduwa egamba nti Allah buli atuwa ennusu emitwalo 10 omutwalo gumu nsaba omukubisizeemu 10 omukubisizeemu emirundi 10. Wallahi Yahaya Kasule ddamu weetegereze message eyo. Yahaya Kasule message otuwadde 2,000 ddamu ogyetegereze yandiba ya mitwalo 2 naye nga naawe nsaba Mungu akubisize. Saba Mungu akukyo singa okwagala. Saba Mungu 0 zine 3 azikuggyeko akuteeke ku 0.5 sina 4 0.5
ane omulala agamba nti bismillah omutwalo guguno gugenzi abantu bana bebabulayo bokka. Ai Allah nsaba obampe mbuzayo dakiika 3 programu njigale 3 zokka emu 2 3 ani akwata omutwalo lilla n'ogutuwa omutwalo ogwo gukwate mbuzayo abantu bana bokka. Yahaya Kasule otukonyeemu awo naye tuwadde 2,000. Allah akujaza khaira nsaba akujje ku 03 akuteeke ku 05. Nanyonjo emu pharmacy gwotuwadde gumu 10 ebula abantu 3. Mukyala gwe bw'oba okola ku pharmacy ai Allah nsaba ku obusobozi oddeyo osome omaleko kubanga pharmacy ndowooza obaako wookomye naye company limited ya pharmacy yafeeyo Mungu nsaba aberenga agigulirawo ai Allah agitaasa amalogo agitaasa ab'ensaalwa agitaasa abatagaliza. Allah akweba customer abava ebule n'ebweya nga bayiika buyisaawo kubanga naawe oyambye abantu b'ekatakwi. Mbuzaayo basatu bokka bwe bati mu ddakiika 2 z'embuzaayo mbuzaayo abantu 3. Ani akwata emitwalo 1 2 3 n'agituwa mbuzaayo abantu 3 mu dduwa yaffe ai Allah buli atuwe ennusu omutwalo. Saba Mungu omutunuleko otunulanga lw'amaanyi. Wa barakallahu fikum wa jazakallahu khaira. Sobola kubeera nti nsusaakaawo. Saba Allah tabaaraka wa ta'ala abeerenga atuwamu kye tusinga okwetaaga biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiba fa in kana fis samai fa anziruhu wa in kana fil ardi fa akhrijuhu wa in kana ba'idan fakarribuhu wa in kana qalilan fakathiruhu. Wa sallallahu sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asembyeyo ye Juma Seruwo katulabe asembayo moderator manager ninindamu katono nnyo inshallah taala ajja bwe tuba tusoma yekka Juma Seruwo atuwadde nusu omutwalo gumu. Allah nsaba asaasire era akkirize. Wa barakallahu fikum alaykum.